The main reason why I came here and why I invited diplomats accredited to Uganda and why I invited pressmen was in order to show them the skulls and the skeletons of the people who were killed right here in this compound by the battalion of Obote, which was based here. When I passed here, when I was preparing my troops to attack Kampala, I had not actually, I had not seen these skeletons before that. Now when I stopped here, I found skulls just scattered all over the place. Then I asked the people, I said, who was killing these people? They said it was Obote's people. Of course I knew that Obote's people were killing people. But at least I thought they would bury those whom they killed. But the skulls were all over here, all over this compound here. I told the people here to collect the skeletons and put them in one place so that when we have time we can bring outside people so that they can see for themselves what has been going on in this country of ours. They have collected skulls here in Kiboga. They have collected skulls in Ramata, which is I think 12 miles from here on the way to Kampala. They have collected skulls in Bukomero. These are just for this area. And if you care, you can go and see the skulls at Katende, which is 17 miles on Kampala Massacre Road. You can go and see the skulls in Kaya's farm. That one is just a slaughterhouse. In Kaya's farm after Uero. The skull Masulita, all over this place, all over wherever these fellows were staying. I chose this Kiboga at random, but maybe the only point one can make about this place is that these skeletons were right in the barracks, because this was a barracks here. You can travel around, you can see the trenches. The trenches are just around here, because this was the base of one battalion of Obote's special brigade. They had a brigade for counterinsurgency, which they used to call the special brigade. Now, one of the battalions of the special brigade was the Bear Battalion. Even the names are fascist. Bear. The Bear Battalion. It was called the Bear Battalion. It was based here in Kiboga. And what is illustrative for the outside people to understand is that these skeletons were right in the encampment of the Bear Battalion, just here. Because the evidence is there, the trenches are there. These are the houses. I think this was Amari or something like that, because we attacked it twice. We have attacked this place twice. We attacked it on the 1st of June, 1983, and we attacked it the second time on the 24th of August. Okay, your President Museveni amulabye nga ayogera yali wali ewaffe ekiboga ng'olutalo akaggwa ng'ategeeza ku bantu abattibwa obuwanga buli wano buli wali. Abantu bangi bafa mu lutalo lw'etta gavumenti ya NRA mu buyinza abakunukkiriza mu mitwalo 5 oba bayisa mitwalo 5. Naye olunaku lw'eggulo kwabadde kugaba midaali eri abazira. Abamu ku abo abalwanyi si combatant si bokka president yakyogedde, but n'abo balina kye bakoze ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe Uganda. Uganda nevudde wala. Abamu akagiraba mulowooza nti etandise jjojjuuzo. Uganda evudde wala. Waliwo abantu abasasulwa omuwendo ba foot soldiers abaddala abasasula omuwendo eggwanga n'okutereera bw'okufuuka wano bwe liri. So gwakola kyokola kikole ng'omanyi nti waliwo abasasula omuwendo. Tulowooza nti gwasoose munnange
Atwala avubuka mukozesa emitimbagano nga muvuma abantu mulowooza nti mweba opposition yenyo. Nedda waliyo abantu abasasula omuwendo bawaayo omusaayi gwabwe. So tovuma tolaga nti gwosinga naye tukozesa enkola y'okuteeseganya y'okuliziganya. Alright, nze Moses Mugalula senior investigator ndi mu programu eno gikubiriza nze speaker era negatiddwako dda abateesa abantu ddala abagundivu mu nsonga. Tuyina MD wa Emerald Estates bakola ku bya ttaka, nsonga za bya ttaka, oyagala ttaka otunda ttaka bo babikoze byonna babyetaaga, oyagala byapa byonna babikolako era bw'obeera eyo. Simanyi MD waliwo amakampani agamu oba ama businesses ezimu kankuwa ekyokulabirako ekyabatunda ebizimbisibwa. Osobola okugulayo sijja kwogera kampani yonna naye osobola okugulayo akawunti yo, bw'ofuna 10 n'oteekayo, bw'ofuna 5 n'oteekayo, ogenda okulona ebintu byomba nonya seminti wange tandika okuzimba nga akawunti ye etambula. Naye wamu ensobola okukikola nimba n'akawunti yange mu Emerald nga nja nenteekayo 10 lyange 2 gange bwembeera nti kati mumpeemu poloti. Nkisobola ekyo enkola ey'okuleetayo kendeeseyo nga mukanterekera esebo neyanza nnyo Mukulu Mugalula. Kaakati sebe ensonga eyo tujaniririza ddala. Tukkiriza kibanja mpola. Kibanja mpola waffe wa mirundi ebiri. Waliwo okugamba nti nzize nyina essente nyinambudde ettaka ndirabye naye sirina sente zawamu naye nga nsobola okuraisingayo ebitundu nga 5 ku 10. Tukuwa omulukusa oba omwaganya n'oteeka ku kataka ne tukkaanya ku budde obulala bwe tulina okukongera. Kati wobanga raisinze sente ezo sebo tukukkiriza ne tukwatakinga ne ku ploti yo ne tumanya eno yiyo kaakati gwe kolerera kubanga omalayo ki essente. Kati tulina n'enkola endala eri bannaffe abatasobola kubanga bo beekuŋŋaanyiza ssente basobole okuzireeta nga ziweze. Twaniriza ssente oli avuga bode 10 alikola olunaku naye ate naali kuba ku mumazi twaniriza nti omuntu ne woba oyina emitwalo kaŋŋamba 5 otandise n'egyo n'omala nga olina obusobozi bwa kuteekayo 10 ffe tuba tusobola okuba nga tukolera receipt buli wooleeta paka wosonde ssente at least ng'ebitundu 5 ku 10 ku ploti gy'oyagala kasita biwera bwe biti nga tukwatakinga ku ploti kubanga ffe buli twakwatakinga ku ploti kitegeeza lyo ttaka lyo ideally tuba twagala kati gw'osasula omaleyo kubanga ffe tuba tetukolera ate kujjako ttaka kati awo ne tukuweera obudde okusinziira tuba tukkaanyiza n'osobola okumalayo. Naye gwenna mu busobozi bwo oba oyina mitwalo 10 gy'osobola okusevinga oba mitwalo 5 naye nga tulabye bangi nnyo nga basevinga 7 5 oli n'agamba buli wiiki nja kuleeta 5 omwezi ogugwerako ng'aleesa 2 ogenda okulaba omwaka guweddeko emyaka 2 ayina ploti eyabukadde 7. Kale abatulaba ndowooza kyo mukiwulidde oba olina akasente kati nidduka mwali mu Emerald twabategeeza mbweri wano oba akava ekibuye ngodda mu mbaawo awo ngodda ku Masaka Road ekizimbe kye bayita Masterwood Plaza. Kati awo nyini wali kampuni ya byattaka ono ye nanyini kampani ate muntu waffe tumwera obujulizi nti ono kyakola kitegeera naye twamuleese wano ku nsonga za byattaka. President mumulabye badde wali eri Antonde n'agamba nti aliteteeka epya ku nsonga z'ettaka naye bwe tumulidde ng'atugamba nti nedda waliwo ebyetaagisa nabwe ow'ekibanja okulaga nti ddala oli bonafide occupant. Ngenda muzza ne munzikize nsooka empiseewo bino. Ekisooka olunaku lw'enkya eno program tejja kubeerawo, tujja batwegasse ku kusaba kw'abakozi high flyer buli Lwakusatu wano ku Vito Extension Center mu Ndeeba. Tulina okusaba kw'abakozi presiding apostle Dr. Joseph Serwadda tata waffe yateekawo okusaba okwo every Wednesday morning. Naye kati mu combat month okusaba kuno kujja kutandika ssaawa 12 si ssaawa 11 n'ekitundu oba 11 no 12 zennyini ez'okumakya era tubayita mwenna mujje tubere mu kusaba olunaku lw'enkya wano ku Victory Extension Center mu Ndeeba. Tuli mwezi gwa kusaba na kusiiba combat month era tukute wiiki ya 2. Dr. bwe yali alaunchinga combat month yategeeza nti tunoonye Katonda guno mwezi gwa kunoonya Katonda ajja okutula n'entalo zaffe era tuyingize bulungi magenda gaffe geyagamba nti aga tomorrow. Therefore jangu tubere mu kusaba n'okusiiba for 30 days zinaagenda okuggwako ng'ebyemagero byaffe tubikutteko. Tuli mu combat month teragisubwa buli Lwakutaano mu mwezi guno ogw'omukaaga tuba n'okusaba okuyita mu kiro
Friday night oba giyite overnight. Week ewedde twatandise mu combat math ne week eno tulina overnight ku Lwokutaano. Ababadde ku Lwokutaano lwa week ewedde mwabira ebintu byatambudde bulungi ddala, abantu bakutte ku byamagero byabwe, abantu basumuluddwa, abalwadde baawonye, ekigambo kyabuuliddwa, kwaya zaayimbye, kyabadde kiro kinyuvu. Tubiddamu ne week eno ku Lwokutaano saa 12 ez'akawungeezi emyango gyonna egiyingira mu Victory Christian Center mundu bajja bagiguddwa, then tusule wano paka budde Kejenge. Abasumba baffe bonna Victory Pastors abakulemberwa Presiding Apostle Dr. Joseph Serwadda ne mama waffe Pastor Frida Serwadda, omulabirizi ono muzukulu wa Ndugwa omulabirizi Ronald Mukiibi muzukulu wa Ndugwa omugave, oyo Bishop ajja kubeerawo, mama waffe Christine Nalongo Mukiibi ajja kubeerawo, Pastor Joshua Serwadda wali, Pastor Gerard Sebanenya, abasumba bonna Victory Pastors bakulindidde overnight ey'Olwokutaano lwa week eno. Tuyina security wano eri gulugulu, ebyokwenda biri gulugulu, emotoka bw'ogireeta munnange teyagijjako yadde kataala wano ku Victory, no. Era tujja gikuma bulungi nnyo, tujja kuma pikipiki yo, tujja kuma entambula yo yonna, jangu tuyite mu kusaba Friday eno overnight. Campaign y'ekisaawe twatadde mu jja namba 2 kati mitwalo 2 gyoteeka ku ssimu yo twayongezaamu bintu byagenda bibeera twagenda edde omutwalo tunaatuuka ddi gye tulaga kale mitwalo 2 gyosasula ku ssimu yo. Campaign y'ekisaawe y'okuzimba ekisaawe ya mitwalo 2 sasula ku ssimu yo, tujja kwebaza era ojja kufuna aka message okuva mu basumba baffe abaga nti emitwalo gye 2 tugifunye. Namba wezi ku screen yawo kusasulira mu campaign eyo gye tulimu. Kale komyawe wa MD twawumudde ng'otutegeeza ku buvunaanyizibwa bw'ekibanja. Yes, tunoonya tumalawo tutya emivuyo ku ttaka, tambule ffenna mu nsi ey'okweyagala. Ssebo kuddiza omuzindaalo. Neyanza nnyo ssebo. Abawuliriza abatulaba njagala okubanga nnyongera okukaatiriza ku nsonga eno kubanga bwe twamalidde luli nga tulabanga ow'ekibanja yalinga pate enyigirizibwa. Weewaawo si kituufu mu byonna nti yekka anyigirizibwa. N'abettaka naffe oba abettaka balandiroodi abali oluusi banyigirizibwa. Naye ow'ekibanja kati gwe tusimbyeko essira, gwe wandibadde obuvunaanyizibwa bwo ki? Ekisooka kya byonna kwe kumanya mu mateeka kiki ekinsobozesa okubeera nga nnyina obwannannyini ku kibanja. Ekisooka kyekyo ekyayogeddwako bwe busuulu. Obusuulu ng'olina okuba nga obusasula eri landiroodi. Obusuulu oyinza okuva nze mu kumanya kwange oba mu kutegeera kwange oyinza n'obuteesigama nnyo ku busuulu buno obwaki obuli mu muteeka nusu 10 mutwalo 1 naye gwe n'obaako akantu akasikiriza landiroodi n'okamutwalira nga gwe mu buntu giyinza nakuba mitwalo 10 oba 2 oba kazi simanyi naye gwe okusinziira gwe n'ogezaako okusukkuluma ku ekyo ekiyinza okuba muteeka kubanga obusuulu buno bwekyekimu ekikuwa obwannannyini obw'enkizo mu kibanja awo woba okoze eki woba otudde nti n'ebintu ne biba bitabanguse nga bagezezzaako kutwala mu kkooti buno buvaayo nga bujulizi era kyekimu ekitunuulirwa ennyo mu kkooti. Kaakati kyova olaba nti nkukubiriza omanye nti obwo buvunaanyizibwa bwo. Ekyokubiri ffenna ab'ebibanja tumanye nti landiroodi tulina okubeera bumu. Kuba waliwo ekintu oluusi ky'oyinza okubeera nga toyinza kwewala. Toyinza kugamba nze nnyinza okudduka nendeka ekisiikirize kyange, no. Kaakati naawe ow'ettaka n'ow'ekibanja mwenna mulina okuba nga muli harmony. Gezaako nnyo okunoonya okulaba nga mutabagana ne landiroodi w'oyo oba akutwala gwe gwomanyi nti otudde ku ttaka mubeere bumu oleme kubeera ng'omutunuulira ng'omulabe. Abamu batuuka okubeera n'endowooza eyo bannaffe ab'ebibanja oba bantu baffe ye ng'akutunuulira nga mulabe kasita obeera ng'olina ekyapa tebaagala nakukulabako. Oluusi abamu bateekawo n'embeera okugobera ddala ku ttaka lyo tebaagala olinnyeko ne batandika okugyayo amajambiya. Nze mu kumanya kwange ekyo kiyinza okuba tekigenda kuleetawo solution eri permanent, tekigenda kugonjoola ki. Naye twandibadde tunoonya okulaba tukwataganye tutya, tuli bumu tutya ne landiroodi waffe, tuwuliziganya tutya kubanga si buli landiroodi yenna ssebo nti ajja kuba akozesa enkola eno eya kivandulo nti kaakati nnyina amaanyi ntuuse nja kusenda busenzi. Nedda, amazima amatuufu waliyo ba landiroodi nga ddala bakakamu nga ddala bagoberera amateeka. Naye kati tuleme kubeera nga ate tukozesa ekyo okubeera nga tufrustrating abalandiroodi bano
kubanga oluusi kyekibaleetera okugamba ye lwaki situndda ttaka lino. Kaakati olwo nno ne balyoka baguza abalala abayinza okujja n'enkola etali ng'ebadde eyaabwe. N'olwekyo mbakubiriza oba nandibadde nsaba ow'ekibanja obeere n'enkolagana ey'ekimmemmette. Kino kisoboka nnyo nga bannaffe bali we babawanga enkoko ne babawa gundi abalandiroodi balina enkolagana eyo eyaliwo eyali etondebwawo. Kaakati naffe tugamba nti eyinza okuba teyeefaananyiriza nnyo ng'eri naye etondebwewo. Wa obusuulu gezaako okubeera n'enkolagana ennungi awamu ne landiroodi wo. Ekyokusatu kye nandikubiriza ayitibwa ow'ekibanja kubanga era nakyo kiri mu mateeka. Making sure nti okozesa ekibanja kyo. Your land is utilized, is used. Tobeereyo na acres 2-3 n'obeera nga tozikozesa. Ekyo kiwe enkizo omuntu yenna oba landiroodi oba omulala yenna ayinza n'okuba si landiroodi omulala najja nabba ekibanja kyo. Kubanga we twogerera kaakano waliwo abantu ng'ogwo bagufudde mugano ye business. Nti gwe wolekawo awo ettaka tolaba bino nti tusaze ettaka tulisenze. Olemereddwa okubanga inspecting ettaka lyo on routine. Ogenda okulaba ng'oli olusuku yalusimbye kiro. Baleeta ebitooke nga n'amatooke kwegali. Ne bajja ne basiba fensi, ne bajja ne basima toyi ya fuuti 2-3. Ogenda okugira bwoti okwekanga nti nze ekibanja kikino kyange mbaddewo emyaka n'emyaka biki tugende mu kooti. Nga bataddeko ababijambiya bataddeko abaaki kati olwo aba amaze okuwamba. Gwe n'osigala ng'olina kugenda mu kooti ojjogezeko okubanga okola ki otaakiriza. Kati kyengezaako okugamba nti making sure ettaka lyo oba ekibanja kyo kiri mu kukozesebwa okikozesa nga ggwe ow'ekibanja. Tobeeraawo n'okireka ojja kuba owa chansi abantu abalala ba intruders. Ate bw'ogenda mu kooti because emisango gy'ettaka tegisalibwa mu mwezi gumu gitwala emyaka 10. N'omulamuzi agamba nti status quo kati aliko yasigalako status quo ne muwoleza emyaka 5 naye ng'oli alima matooke ali mu kwongera kunyweza buki. Kaakati nabwe kityo tubeere nga tetwesuulirayo gwa naggamba. Tulabe nti kye tulina tukikozesa tukiweera obusuulu ate tulina enkolagana ey'ekimmemmette wamu naki ne balandiroodi. Kati ensonga endala gye njagala okuba nga njogerako kubanga eno is through experience yeeyo okuba nti omuntu ow'ekibanja faayo nnyo okulaba nti wabeerawo omwaganya gonna ogw'okufuna ekyapa. Beera ng'oembracinga that opportunity. Laba nga ekyo kitwala nga kya mugaso nnyo kubanga emirundi mingi balandiroodi bajja n'enteekateeka eyo osobola okwegula nkuwa ekyapa kino. Kaakati wabanga tusobodde kwegula n'akubuuza kaakati tukoze tutya ekirala. Wabaddewo enkola ekolebwa ne bagamba oyinako enkana bwe kati tusobola tutya okukatema tuyinza okukaabuluzaamu oba toyina ssente oba nze sisobodde kugula kubanga oyinawo amakaago nange sisobola kuwa ssente zenkola ki z'oyagala naawe ate tosobola kumpa ssente oba oliawo zizenkola ki naye akaliwo tuyinza okubaako win-win n'obaako ky'osigaza nze nenkuwa obwannannyini obwenkomeredde nange landiroodi n'ensigazaako kensigazizza mu nkolagana ey'okwogera ganya naye nga tewali kubeera nga ate wabeerawo okunyigiriza. Kati ekyo weekiri ssebo naye nga nandibadde nkubiriza naddala ab'ekibanja nga bwe tubadde tugambye nti eyo pate gye tuba tu addressinga first nti tufeeyo nnyo kubanga buli woofuna ebyapa bino obeera ofuna peace of mind oba ofunye obwannannyini obwenkomeredde. Bantu bangi nnyo boosanga ab'ekibanja ng'obasisinkana ne batandika okuba nga beera mu mbeera mbi naye bangi betukolaganye nabo ogenda okulaba obasalidde ebyapa obawadde obudde obumala okusasula. Ekirala kati kyenje okugerezaako nti ewangi nnyo abantu oluusi we tugenze ne tusalira abantu ebyapa ne bamala okumanya nti ono ye landiroodi ne mubagamba nti ffe tetuzze wano kusengula muntu yenna naye kubalaga ekyo nti si kye tuzze okukola n'osalira abantu abayinza okuba nga bafuna ebyapa kubanga n'ekyapa nakyo tukifuna waliwo obunene obusooka okuba nga bubeera considered zirina okubeera at least decimals 10 n'okugenda waggulu n'otematema ebyapa byonna n'obibakolera n'obibalaga. Kaakati n'obawa omwaganya nti bannange ekyo kyekiraga nti nze sirina ill intention sizze wano kubasenda naye njagala mubeere nga mufuna obwannannyini obwenkalakkalira. Kati abantu ng'abo nze tukikoze si wamu si bifo naye ebifo ebiwerako mujje ne mutandika okumobilizinga abantu mujje mukole ki musasule. Naye kyensinza okulaba mu kino abantu beesuulirayo nnyo ogwannaggamba n'otunuulira oguze ettaka olitaddemu ssente
osalidde abantu ebyapa kubanga okukola ebyapa sente naye n'ogamba nti okubeera nga mbeera n'enkolagana n'abantu ennungi kambakolera ki ebyapa obisaze ebyapa bituddeawo omwaka gumu guyiseewo teri azze kutwala kyapa kyo teri akuleeteddewo kasente ka busuulu ogwokubiri guyiseewo ogwokusatu naye ng'ebyapa byabwe weebiri byasalwasalwamu ono alina half acre ono alina acre ono alina plot bweti obalinze bajje mwogerezeganye kubanga n'ensasula eno ne woba ogambye ogenda kusasula tebeera yakupeeka ki nti siyinza kukaka bukasi nti owange kakati nsasulira mu bbanga lya mwaka gumu mu bbanga bwe riti lyebbanga liyinza okuweebwa nga ddene so kati ekyo nakyo nkiraba nti there is reluctance mu bantu baffe bano nti ogezaako okubakolera ogezaako okubaako kyokola naye ng'oluusi ate abamu beesuulirayo gwa naggamba ne batamanya nti kikulu nnyo okubeera ng'ateininga right season ez'ekyapa fule nga ziri naawe n'olwekyo nze nandibadde nkubiriza abatulaba kaakano nti mu butuufu emyaganya egimu egiba gizze some opportunities eziba zigize tuzembracinge tusasule woba ogize mukkaanye mubogerezeganye kubanga omuntu aguze ettaka akoze n'ebyapa agenze ku survey ataddemu ebyapa kati gwe ebyapa zaabikulaze nti gwe kakati nkulinze jangu weesasule tuleme kwesuulirayo gwa naggamba tusasule tumanye nti tufunye obwannannyini obw'enkalakkalira tuyenza MD Matovu waliwo president yayogeddeko ekyabanyini ttaka kuge nti musasule busuulu but president banyini ttaka beekweka era aleeta etteeka mu parliament ng'abantu busuulu bagenda mutwala ku magombolola lwaki kiva ku bannannyini ttaka okwekweka yesu akyogeddeko nti busuulu mutono naye ekikyokka kibeekwesa nti bannannyini ttaka beekweka ne batafuna busuulu w'abantu kati ogambye ow'ekibanja atereeza ebiwandiiko byo naye kati ow'ekibanja ajja kugamba nze bukyanga nzija kuno nnyini ttaka simulabanga era simumanyi nannyini ttaka tajja nkuneeyanjulira nti nze nannyini w'ettaka lino naye mba ndi awo ng'aleese omugagga nti mubatunze temumpa busuulu kati ekyo president kyali mu kuadressinga tyala nedda busuulu mutwalinga kugombolola olaba kimu ekyo kyendaba mu ekyo wadde kiteekeddwawo nti beekweka naye kiyinza okuba nga si kwekweka nga mu butuufu nga pattern ey'abalandi road nga balaba obusuulu is not worthy kati mu kwekwekweko kiyinza okuba kireeteddwa nti kwekwekwa naye ndi ayinza n'okubeerawo naye n'atabasaba naye ng'amanyi nja kubeera n'ettaka lino sijja basaba mwaka gumu myaka ebiri kubanga we bamaliriza ow'ekibanja woba omaze emyaka kumpi 3 nga towa busuulu bwa muddiriŋŋanwa ekyo kiyinza okuwa enkizo ono Land Road okubeera ng'agenda mu mateeka n'akuggyako ekibanja ekyo anti agamba wanneekweka ow'ekibanja agamba wanneekweka ne pulezidenti wabudde yabyogedde nze naali kusanze wa ssebo nkwe busuulu bwo tonneeyanjula nga sikumanyi nti wanneekweka ate ekyo kye nkugambidde nti ettaka kati ebintu tulina okubaako ne reforms akasente g'oli akunoonya akuwa ennusu 10 akunoonya akuwa ennusu 15 ekyo kiyinza okuba nze kyendowooza kyekiyinza okuleetera Land Road kyekiyinza okuba nga ekimu ekyandiviiriddeko Land Road okwekweka oba okubeera nga beewala bano abantu okubawa obuki obusuulu etteeka ligamba nti bwemba nnaagula ekibanja esebo ku muntu omu nannyini kyo ng'akinguza oyo akinguza etteeka ligamba omukisa nasooka guwa nannyini ettaka yeegule oba tasodde kwegula ndyoka nkitunda kyokka te wemba ntonze etteeka ligamba nti gwanguziza onnyanjule wa nnyini ttaka ne mumanya olowooza nti n'abagula ebibanja bagayaavu tebafaayo kumanya bannannyini ttaka kuba etteeka kirigamba olina okunoonya nannyini ttaka ne bakwanjulayo n'abebibanja balinamu obugayaavu baleme kwekwasa nti batugobaganya nze nsuubira buyinza okuba si bugayaavu naye ziyinza okuba nsonga nga 2 kansooka endowooze nti ekisooka butamanya nti nze ow'ekibanja wenkwata ekibanja nenkitunda nga Land Road simuwadde mukisa gusooka oba nga tategeezeddwako ekyo kiyinza okunviiramu akabaate kiyinza okuba nga butamanya ekyokubiri nze kyendowooza bayinza okuba nga bamanyi naye nga tebamanyi nti kina repercussion ennene singa omuntu oli aba akikoze eki akyesibyeko kubanga bulijjo era babitunda oluusi abamu ne babiigina owalinga naye eri oyo ayagala okubaako waatanula okutandikira ate ako kayinza okuba akalandira ak'amaanyi so kakati ebintu bibiri nti bayinza okuba nga ab'ekibanja tebakimanyi nti nze siina ku engaginga in transaction mu kibanja
nga landlord first simuwadde mukisa oba nga ta consentinze kakati naye ng'ekirala nze kyendowooza kyekyo kyeŋŋambye nti bayinza okuba bakikola olw'okubanga bakola ki bo bagadde okuyisaawo ekyabwe mangu naye nga bamala okukiyisaawo batananyitako basaba ekkanzu batyo okubasaba ekkanzu oba era bamanyi nti bwe banaagendayo ayinza obutakyaniriza nangalo ki nyanjulukufu. Ekisembayo pulezidenti agamba nti bannannyini ttaka bw'otunda ettaka lyo oba totunze basenze ng'otunda tayito y'ekiwandiiko kyo n'abasenze balina okusigalako kyekivaako banyita kutunda ne basindikiza abaana bamenya amayumba g'abantu nga bwotera okubiraba lwaki oli bw'atunda ettaka tayanjula bwanjuzi aliguza omupya alina okukolagana n'abasenze basanze ku ttaka pulezidenti kyekimuluma ennyo. Kakati ekyo nga bwe nkugambye kisinziira buli omu enkola ye kubanga ebintu bino mulimu enkola etali nnuŋŋamu oluusi ekyo tekyewalika naye oluusi ekireetera n'omuntu okudda ku nkola eyo ayinza okuba nga yeesigama ku kiki ekiriwo kyekino kyenkugambye nti ddala oke oli abalabalamu nti bano wennaayogera nabo bayinza obutampa audience n'abalabalamu ekirala naddala bano wembanga ezezzaako okukozesa amaanyi wembanga lina mu kooti kiki kyebeesigamako okubeera nga basobola okukola ki okunsinga kati ekyo kituzaayo wali we twagambye obuvunaanyizibwa obukulu gwe ow'ekibanja nti kubanga ffe abalandiroodi bakkirizibwa okuwanyisaganya obwannannyini nga tebamaze kwebuuza kuki kuba bibanja naye ow'ekibanja gwe tokkirizibwa kuwanyisaganya bwannannyini nga tomaze kwebuuza kwani kunannyini ttaka kakati mu mbeera eyo nti gwe womala okuwanyisiganya bwoti naye ndowooza ne nannyini ttaka naye tokkirizibwa kutunda nga tompadde mukisa kwegula sobola nange nja kwegula etteeka kirigamba muntu bwekiti wekyandibadde naye nsobola okwegula etteeka terina nnyo we libakugira kyova olaba entakera balandiroodi bajja ne babanjula bwanjuzi eri abaki kati etteeka litera nnyo okukugira wa kibanja yalina okuba nga amaze ofuna consent eri landiroodi tweyanza mukulu Kiwanuka do you think twetaaga etteeka eppya because obula MD byannyonnyodde olaba nga etteeka tuyina erimala w'ekibanja nakolagana ow'ettaka ne batambula bulungi nnyo pulezidenti baga nti ndeeta etteeka eppya buli wa kibanja naye afune ekyapo ba certificate olaba tetwabeeyo omuvuyo gw'amaanyi awo mukulu mugalula pulezidenti yadde akitegeeza oba naye ali mu bibi mukulu mugalula ati akalu katuuse pulezidenti atandise ebyobufuzi ekyo yalwawo nnyo okuteekawo etteeka ly'ettaka okukola ennongoosa mu tteeka ly'ettaka kubanga kati tuli museera yakalulu kati pulezidenti Museveni anoonyaye enkola ey'okuwuza emitima gy'abantu amanyi nti abantu bebakosebwa ku ttaka naye ng'ensobi yonna eri ku pulezidenti obutakyusa bukiiko bwa LC kubanga jjo yonna emivuyo gyonna egigenda mu maaso ku by'ettaka ne bw'anaakola ennongoosereza mu paliamenti naye nga takyusizza bukiiko bwa LC kubanga ettaka lino liriko likulembe ku byalo ba LC bebakulembera ebitundu naye ba LC bakoze nnyo omuvuyo ogw'ettaka abasinga obungi kubanga naye kireetedde ekyo kubalwisaako buli muntu walwako ennyo ebbanga eddene akoleramu ensobi kakati bakoze nnyo ensobi pulezidenti kubanga essaawa yakalulu naye nti etteeka ne bwe naaliddamu kati ebbanga lya paalamenti ligenda okuggwayo sikiwa nti banaasobola okukiyisa nepoze mu kisanja ekiddako naye kati ekisanja kinaasika aba akyagadde nga kimuyisa mu kalulu asobola kukikola ku sipiidi weba akyagadde naye ensonga enasooka atereeza ekintu ekisooka kimu asooka atereeze ofiisi zino asooka atereeze ofiisi ez'ebyettaka ekyokubiri asooka atereeze bano abali mu bizinensi z'ettaka ekyokusatu asooka atereeze kooti kubanga kooti ekyokulabirako wane mukono waliwo abaana babagoba ku ttaka abaana abo bafiirwa bazadde baabwe ne balekera ettaka balina ebiwandiiko byabwe sibalina kyapa ne balina ebiwandiiko byabwe naye kooti y'emukono yasalawo abaana abo ne babagoba ku ttaka naye nga n'abakulembeze
aba government ba RDC we bali bakimanye bulungi nnyo kubanga n'omulamuzi yatuuka ku kitundu n'ajja n'alabya ddala nga abaana bano balina amazima kati president agenza okukola statement eyo bali abaana bamaze okubaafiro ki ettaka lyabwe babundabunda naye abantu abaali balina akafo kaabwe ng'omuzadde wabalekeddewo babeera ekireka kati etteeka lino president lyaleeta lyateekawo asooka nga tendeka terina kujja asooka ateze ofiisi ezo kubanga etteeka we linaayitira bimala okukolebwako naye ng'abantu banyigizibwa ku ttaka akalulu kajja naye abantu abasinga obungi tebakyalinawe babeera kubanga ne bebajja wala erubigi nabo balina obwannannyini bona balina ebyapa naye ne bavaawo bano bamenyera amayumba olinga alina n'amazzi okuwa amazzi nobango ina ekiwandiiko bulungi nnyo olwalya endagaano y'ettaka n'okuwa amasannyalaze ku nyumba yo nootewanga obiina naye babamenya nga balina ebiwandiiko naye gavumenti nekolaki nesirika netabaliyirira ne bakabiraotakyogerako ekyo ate ne babakwata ne babateeka ne muki ne mukomera kati ensonga zino ez'ettaka nti pulezidenti emyaka 8 ndowooza ebyokwogera bimuweddeko nebyokukolera bimuweddeko kyekigambibwa biweddewo ebyokwogera kati akapya kano kayiyiza kubanga ensonga y'ettaka si yajjojjuzi etutenga ebbanga ng'etambula era nga buli wamu wagenda wonna bakaba ku nsonga ki y'ettaka tugubanyizibwa ku ttaka ne babaako n'abakungu ba gavumenti be banokolayo abamu yakuba ne ku ssimu n'agamba kino kyempulira ddala kituufu yeggwe olinaga nti si yenze naye nga abatuuzi bakoze eki kubanga ku nsonga y'ettaka eno pulezidenti agigayaliriddemu nnyo okukwata kwabo abavunaanyizibwa kugoba kubanga ne banaateekawo ennongosa ne bwenaakyusibwa naye nga abo abakirimu ebali emabega tekijja kukola kubanga abantu bagoba ku ttaka nga balina n'ebiwandiiko babiragane mu kamera naye nga n'amajjo weegali military weeri poliisi weeri RDC waali bonna nga weebali kubanga wakirabako okuwa n'ebuyukwe omubaka wa gavumenti ayogera kirala MP ayogera kirala ne minisita yali waali naye nga abantu bagobako balina n'ebiwandiiko byabwe kakati ensonga eno nobanga kireese nnyo omuntu owa wansi atalina mulanga bwagenda kubanga bwogenda mu kooti ogenda okusangayo ng'osangayo nga bakubyeyo desimu omulamuzi ambala kutuuka awumuzaamu kooti nadda ebbali kati ensonga eno teyamba muntu wa wansi n'emisango gikandaalira nnyo myaka 10 muli ku musango gwa ttaka myaka 10 kati watatereeza mu kooti awali egundi ekizinji kubanga kiwatikirwa yakyogerako dda emisango gikandaalira nabana abalamuzi abali mu kooti nabo benyigira mu mivuyo gy'ettaka nabo baagala amataka kubanga kati omuntu abamu abamu kwasi bonna abantu bonna kati ennaku zino abantu bayiga omululu ogwa buli kintu kubanga omuntu oba ne acres 2 sikumale nze nzikiriza nnyo n'enkola eri e Rwanda ku by'ettaka nti omuntu tokkirizibwa kuwoninga ttaka dene okusinga abalala kubanga wayo ku chance kubanga professional yagano janti egende ekula naye nosanga ngo omuntu omu alina square mile emu yagitudde yagiriko yo katasobola akola ki talina nakyakolerako naye agamba yange kati obuuza obukadde bw'abaana Uganda 40 bo bagenda kubeera luddawa so president nga talina kukola nongosereza asooka advising omuntu muna Uganda ateeka kubana bunene ky'obwettaka iyo abantu bajeke ettaka lyabwe kuna udaga mbwe ensobiza abali mu 10 ensibwe ebeeko ngabanya yettaka yepeza kama enso wave ensobi wale bagabanyiza ettaka mu ndagaano y'okumulwenda abantu baali batini tabanga kujja okabaka ttakali kubanga ejja kyogeddemu awo nedda ebiseera ebyo abantu baali batini naye kati ensi ekuza abantu beeyongedde kakati ng'omuntu okubeera ku square mile nga ganze oninga square mile yokka naye ng'ate abantu balina babeera naye nga tebalina obusobozi ekyo si kirungi kati yali badde ate etteekero nga bateekamu akawaayiro akalala bateekemu okubanga omuntu alina bunene ekyowettaka bwalina okubanga alina buli kintu kubanga ensi ekula mwami mugula nebampuliriza bajja kutaputa bakujja okabaka ttakali anti ngubuulira si bubi mwami mugalula naye kino kyera kitereezebwe nga tutereeza mu nnongosereze ez'ettaka waliwo ebintu byetaaga okutunuulira nnyo kubanga buli muntu yeetaaga okufuna akake ze nebaza muganda wange ono nti bayambye nnyo okulaba nga buli omuntu afunayo akataka mu busobozi bwe
asobola okufuna ki akataka naye kakati ate waliwo bano abakungu ba gavumenti bo bakoze nnyo omuntu alwanyaganya badde wa boda n'agula akataka ke ku kibanja kyo alina nabuwandiiko bwe yawasaswa ne LC esente ziweebwayo ku LC ka 10% n'akawaayo ate ne bamugoba ku ttaka kati ekyo kibi nnyo era kikosezza nnyo kubanga bano abakola omulimu nga mukulu MD balwanisa buli muntu abeeko n'akake naye waliwo abalwanisa bajjeko abantu abo so mukulabako president ali mu campaign yazitandise dda ensonga zinywa mu Buganda ezettaka era nyanyanatulira president Museveni ng'ayogera speech ze nzetegereza nnyo ebbanga ddene kubanga agenda naye abantu basanyuse ejjo agenda no mukulu ayogedde kati president Museveni wabanga yakatuuka asooka n'atunuulira n'asoma ekitundu yage najidde munyonyi nga netegereza embeera yabeera asoma olwo nasese n'okuseka naye nga president obeera ota mu nnyonyi n'olaba emisiri gy'emmwanyi tojono nedda olaba bikoola netusobola kumanya bulungi nali ntambuliddekoko mu nnyonyi president yeeraba olaba ketta omulabe yeeketta buli kimu nali ntambuliddeko mu nnyonyi so mukulako president mu campaign ettaka kyo weekiri ekyettaka weekiri ate obuzibu bw'ettaka abumanyi bulungi nnyo naye tanaba kuteekawo kubugonjola MD Matobe nakyo maza bamasimu twakufuna bamasimu bwe batubule ensonga y'ettaka egonjolwa etya sebo tuyanziza nnyo Uganda waffe mukulu Kiwanuka mpozi okwongerezaako ku ekyo kubanga tuli mu era ng'oyongerezaako MD ebyapa bino nosanga ettaka limu liriko ebyapa 3 byo bivaawa nosanga ettaka nettaka naye ekyapa kye batuuzizaako baani abakola ebyo ate nga bali mu gavumenti munda sebo neyanza nnyo sebo kati okusooka okwongereza katono nnyo ku kyamuganda waffe era topiki gye tubaddeko nze nsuubira nti waliwo ne gavumenti kyeyinza okuba nga eyongera okukola okulaba nga etutwala mu kino kaweefube gwe tuliko okuba nga tugonjoola zino issues eggomba eyo waliyo kaweefube gwe baali batandise waliyo ekibiina nga kijja ne kisensitizingira ddala abantu ne kituuza meeting ab'ebibanja ne balandi road nga batandise okureconcilinga kaakati ne baba nga bagezaako okuba nga we formalize nti abe balandi road tukkirize tupime buli wa kibanja ali ku ttaka lyo tukapchalinge nga ndowooza omukulembeze we yabadde agezaako okuba nga akola ki ng'agayidinga nti buli omu abeere ne certificate omanye nti bano be b'ebibanja bali ku ttaka lyange era nga waliwo enkola yo tebeesiba ku nkola emu ya busuulu ng'era bongera okuba nga ba encouraginga nti mu mbeera yonna ow'ekibanja wooba osobola okufuna ekyapa okuva ewalandi road oba mu kwegula oba mu kugabana ng'ekyo bakiwerokaminga era nga bakitundira eri abantu nze nno ndowooza eyo enkola gavumenti singa eyongedde ogiteekamu amaanyi kubanga eyo ebeera ereesa ababiri nga kwegamba bagezaako okufuna win-win tekyekubidde sayidi emu okubeera nga okugamba nti katukukako obusuulu katugire bwe tuti naye ne bongera okusensitizinga kati eyo ebeera nga enkola y'emu singa gavumenti eyongedde ogiwa amaanyi nze nsuubira in the long run eyinza okubeera one of the solutions ekyokubiri era enkola endala gavumenti gyebadde etandise okuimplementinga nga nandirowoozeza singa egyongeddemu amaanyi yenkola nti basisinkana land road eyagula ettaka nga lituddeko abantu abawera ne babaako ensimbi ze bakkaanya okuwa bamusasule yakwata ekyapa kiwe gavumenti kati gavumenti yo erabe engeri gyeyinza okuba nga ekolaganamu n'abantu bano kubanga ate wekibeera nga kiri official ekintu nga kiri mu gavumenti ekibombyemu omutwe kiyinza okwawukanamu naffe ekyabonnakyewe ekya individio nga ffe abasala ebyapa ne bibeerawo ne tubagamba kati mujje naye wano gavumenti eba ejja kuteekawo enkola eyo abantu bamanye nti kale oba mu myaka 5 oba mu myaka 10 tuyinayo ssente zetusobola okusasula nga ziddayo eri mu gavumenti naye bonna ne basigala nga bafuna obwannannyini naye ng'oba land road naye aweereddwa akasente oba is given time money over time nti oba ssente tukusasulira nawe emyaka 5 nze nsuubira ezimu enkola singa gavumenti yaffe ennungi eno egenze mu maaso n'okuba nga eziwa attention ziyinza okwongera okutuyambako okuvuunuka obuzibu buno. Twogere ku nsonga y'ebyapa. Ensonga ey'ebyapa nti lwaki mu kifo kimu osobola okuba nga osangawo ebyapa kimu oba bibiri. Kaakati ekyo kiviira ddala ku system yaffe ey'ebyapa lantenure system nti tulina systems oba tenure systems ez'enjawulo.
tulina ebyapa bye bayita ebya private mile kyekyapa ekyobwannannyini. Mu ndagaano eyo yakolebwa ettaka eryo eryava mu mikono gy'abataka egyava mu mikono gya gavumenti ne liva mu mikono gya kabaka n'abanga awadde abantu ne batandika okuwuninga ettaka ku bwabwe yeyo private mile land nti ebyapa ebyo byaliwo naye waliwo ate ebyapa ebirala ebigabibwa osobola okufuna ekyapa ekya leasehold kati leasehold eyo emala neefuukamu freehold ekyo libeera ttaka nga gavumenti lya bannayuganda bonna naye nga gavumenti oyita olisaba okuyita mu gavumenti ng'oyise mu area land committees basooka kuwa lease ne bakuwa freehold kaakati oluusi ebyapa bino nga nagambye nti abantu beesuulirayo gwa naggamba oli n'abeeraawo n'amanya nti nayina ekyapa kyali kya jjajja wange Semakookiro naye nga tebakiina in existence kati ekyo kiviirako okubeera nti ettaka lino liyinza okuba lyasigala ku blue page kati ate oli omulala najja n'atuuzaako oba ekya freehold anti alabaawo mbwati n'agenda mu landizi n'agamba kantuuzeeko abalandizi nga tebabiraba tebabimanyi abalandizi abo si gwe mulimu gwange naye nze kati gwe byentako bimanyi naye kati tulowooza nti nayo benza nga mikwano gyo oba mukolagana bulungi nabo mulimu abantu abakyamu tukirowoozeeko ndowooza kisoboka kubanga buli muntu obeeramu abantu abakyamu balungi nimuyinza obeeramu abantu abakyamu bw'atatuukiriza mulimu gwe nga bwe gulina kukolebwa then oyo aba akoze kikyamu era aba mukyamu kale ojjatuwa kuba amasimu awo tuli tebagamba bw'ensonga z'ettaka emivuyo gyandigonjoddwa gitya teeka epya pulezidenti yagamba lijje oba waliwo obuzibu obulala ali ku simu tujja kwaniriza oteese ku nsonga eyo nga tumaliriza naye kyanewunyiza pulezidenti okwata obusulu akwate sente zaswale kugombolola nga badde babbirayo eza PDM ate abongereko endala bazitwaleyo kati awo pulezidenti yakoze kikyamu nnyo anti yagonjola nsonga kubanga eza PDM tezituuse ezabazza tezituuse abazizwanako tezituuse ate oyongerako obuzibu bulala otwale olyagayo natwalayo obusulu nga ne risiiti teriiwo ataddeyo sente kati pulezidenti ayongera kukalubya bino kubanga bali abadde babbeeza PDM nga tezituuka kubala ate babatwalira ezaabwe ez'ettaka kubanga nanyini ttaka aganye ate bateekeyo obusuulu ekyo ndaba kikyamu ekyo kikyamu okyogerako ki MD ekyo anyway kasi tufuna ali ku simu tugenda kufuna abantu batono nnyo so tukube simu ku bwangu tuukira ku nsonga amannya go gy'osinzidde olowooza ensonga z'ettaka zandigonjoddwa zitya kale ali ku simu gamba halo tubula amannya go ne gy'osinzidde halo yesebo tukwaniriza Kaddu Tempula Kawempe ebyo ensonga z'ettaka bwe mugonjoddeko bituufu ebimu ebirala birimu ebirumira bannyini ttaka abasinga obungi busuulu ye yabakanga gwe bagaba oli alina ennyaanya za miliyoni 5 ku ttaka lyo n'akuleetera nusu 1,000 ng'ate olwo 1,000 ova Bulemeezi olunona Kyankwanzi ng'okozesa emitwalo 6 eyo minzaani eba tebalansinga busuulu buba butono ensonga lwaki badde ojinga ekintu ekyo ekirala ekyabasenza okuteesa nabo buli muntu yali badde n'emmotoka eriko kaadi kati omwami yabadde ayogera ku kuteesa n'ab'ebibanja Betty Kamya yaleeta endowooza nti muteese n'abantu akuweeko atwaleko kubanga abantu mu nsi nabo balina ebyabwe bakitabe baleka ebyabwe balina okubifunamu naye gwe bakututteko ekibanja bakuwera 10 ate owerera omwana mu ssomero nusu kakadde eyo ensonga weepointinga ekirala abantu bagenze ku mataga g'abantu ng'oli yaleka ettaka lyali Bulaaya wadde mwanawo n'aligula oli najja n'alisiikako emigogo ne bechairman ne bagamba nti bona abaddewo emyaka 10 ne bayiiya nti ono bakibanja babaddeko emyaka 8 ekitaliyo n'atwala ettaka lyo ng'agendera mu pulezidenti kiyawa oli neyewaŋŋamya ku ttaka lyo nga ddala akibanji kati nze kamakoogera tulina ettaka ebulemeezi taata waffe bwe yafa twalanga teryaligendako yali faamu tebaali baako lirina kaseke ne tugenda mu birango ne tulanga teryalikwatako okukakkana baaliyingirako tuli mu kkooti tuboza nabo tokkanga gye baava teri ne chairman basatu nga bakimanyi kale ebintu ebyo byetaaga kutunulamu nnyo abalala bibakosa toyinza kukwata nusu 2,000
gwe ettaka lyoli alinogako emmwanyi za miliyoni 6 ate abaana be tebasomye mutunulaawo wewantu wokka naye ng'omwami abadde agamba nti nyini ettaka afuneko bateese n'owebanja Betty Kamya yaleeta nti oba 25% kyali kirungi nnyo era abantu baali batandise okweseetinga. Tweyanza Munnakawempe weebale kuteesa bulungi bw'oti ensonga muziwulidde. Bwe tunaafunayo omulala tujja mutwala naye katujja tukola submission ku ekyo. Bw'ofuna omulala naye ojja mutuwa bw'aba wali ku ssimu omutuwa. Okay, hello. Sebo. Aha, yogera amanya go n'egyosinzidde. Amanya sebo z'omugagga Sawulembe nabwe emupyadda kw'Nansana municipality. Aha, ensonga z'ettaka zetuliko. Ensonga z'ettaka nziwulidde bulungi nnyo naye maama. Abasaatuusi bano ku mataka y'omwavu tasinga musango nze ndaba bana omuntu mu makooti waneeno ng'omuntu alina ekyapa ky'eddala origino naye omuntu n'avaayo ate n'ekyapa naye ng'agamba mbu kyekiri origino kyokka ono agamba ekiri origino wa myaka 30 kyokka muzeewo w'emyaka 7 ekikye ne bakisazaamu mbu ate kyekifu naye wewe tulaga mu ggwanga lyaffe lino abalamuzi n'obalya buli ssente babba amataka ne baddira omuntu omutuufu ate ne bamusazaamu tulabye Sawulembo president agamba aleeta etteeka okulaba n'owekimanya ng'afuna mukulu mugalula ssebo byonna batulimba bulimbi naawe atalina sente tojja singa musango abasaatuusi bali e Nakaseke wano bali e Kapeeka wano babbye amataka g'abantu gamalawo. Tweyanza omugagga Sawulembo ayalabako ba parliament wali mu Nansana municipality mulabi waffe walango webale nnyo muganda waffe Sawulembo okwaga Dream TV ne BTV batwekala omu yekka tumalirize. Hello Jako TV tuwuliziganye sebo tuwuliziganya. Okay, kale yangu obudde butugoba mugalula nsanso okuwuliza sebo napisanso okuwulira eddoboozi lyo ani ono Jjuuko Robert okugenda Masuga. Jjuuko legwe kale yogera bundakika zitugoba naye oli mubi nnyo kale ensonga z'ettaka ensonga y'ettaka ensonga president gyaleeta nsonga nkulu nnyo ey'okuwa bannannyini ttaka certificate kubanga bwogera ku kitundu ng'e Nakaseke nga Kiboga awagenda entalo ewammwe ye Nakaseke ebintu by'abantu byonna byabula byabula abaali bageze mu ebukala soba entebe okubeera ku buluupurinti bafune ebyapa byabwe tebasobola kubanga byababulako entalo z'abakosa kati omukulu oyo muwulidde tewali agaana bannannyini ttaka naye nga nannyini ttaka ettaka lye yaliguza abasenze lyonna n'asigala ekyapa nga yakisigaza awo wali obuzibu bw'ettaka ettaka lyogendako lyonna baalitunda nannyini ttaka talinaako wadde yiika 2 wabula alina kyapa ekyali ekyajjajjaawe omuzzukulu kye yasigaza kyakaayanira agoba abantu ku ttaka obulungi guno nze ndi wamu ne pulezidenti ku kyayogera kubanga endowooza yange nali mu kuteesa awo simu ne ŋŋamba nti oba kyetaaga buli kyalo kitimbe bannannyini ttaka bamanyike kubanga abantu bandyagadde okuwa obusuulu eri yali ntandikwa mukulu mugalula tumanise bannannyini ttaka bwe luba 10 sooka olugjewo naye tukutegeere kale tukoyanza tujja kufuna mu bujjuvu oyo ye Jjuuko Robert Sekweyama mu Nakaseke y'omu ku baazirwanako ate nga yakulira obutale bwonna mu Buganda region. Abakubi b'amasana mutusonyiwe akadde katugobye naye ensonga y'ettaka tujja gikomyawo ku Lwokuna kubanga ndabye ebakutteko nnyo. Kanzikirize meyo ono ebisembe mu dakika emu yokka era tusiibule then MD naye asibe tuve wano. Abakubi b'amasimu bawulidde. Era mbawulidde kanziremu mu bwangu dakika emu kubanga era wabaddeyo ebiwandiiko ebibeera bano bannannyini ttaka. President kyaleeta ekipya ekya certificate si kipya kwabaddewo endagaano nga era siwa kwako stamp n'olaga nti oli bwannannyini. Ate era ebyapa ensonga eno ey'ebyapa kubanga obadde olaba era bibagaba ebyapa ate ne bagaba n'ekyokubiri kakati certificate zote bagaba 2 nabazo bajjagaba 2 kati ate kikola amakulu nnyo kiri awo naye mebaziza nnyo mwena bakubya oli omukyala yagambye obuwumbi 218 bwabirolo bwabuze kati olaba president minister
2018 bibula nga tebutuse ku bantu kakati ebyettaka kale abantu bekatabi bage basibe bulungi abantu bekatabi batumiddeko nnyo mubeere bulungi bagaliza mukama abankumire. Okay, ye Godfrey Kiwanuka William Mayor to be Katabi cause tinabafuka municipality Katabi town council ava mu kibiina kya PPP ekya mukadde waffe Jabber Bidandi Sali ekikula ebya Jojo William Magera kati Magera era agenda okwesimbawo ku president wa Uganda. Kale katukirize MD Matovu David Edward MD wafa atwala Emerald Estate atusibule. Abatulaba mwenna twagala okutuusa omukisa guno okubeebaza mwebale olw'obudde bwe muwaddeyo okubeera okuba amasimu bawulidde abakubi b'amasimu gabadde malungi nnyo naye nga mpumbabumba omanyi ensonga zino oluusi buli omu abeera ne opinioni ze naye ekigambo ekikwatagana ku by'ettaka mbadde nsaba ffenna twefumiitirize ow'ekibanja yonna gy'oli wadde bakuwa amagezi tuula wansi weefumiitirize omanye nti ddala kino kyenkola singa wadde bakikola nze kyandibadde kitya. Ow'ettaka we Land Road naawe weefumiitirize okedde n'ogezaako okubanga otreatinga ow'ekibanja mu mbeera eyo weefumiitirize singa ggwe abadde w'ekibanja. So ffenna tugende mu bisenge by'emitima gyaffe tubeeko n'okwefumiitiriza kubanga ekyokuddamu era kirina kuva mu ffe ffennyini abantu. Okay, tweyanza nnyo MD ono yakula company etunda kugula ettaka gye bayita Emerald Estate eri wano ku kizimbe bakise batya ekyo Mundeeba wano ku Masterwood Plaza no Mundeeba mukadde affe Matovu twagala sebo kwebaza olw'okunywa obulungi ensonga zitandukanye nti ozinyonyodde bulungi nnyo era sebo tujja kufuna omundi omulala twongere okusomesa kubanga abantu balina obuzibu ku nsonga z'ettaka. Nze Moses Mugalula senior investigator ntudde wano lwa kya Katonda twogere ku nsonga ziri mu ggwanga lyaffe tubadde ku nsonga za president zayogeddeko naku lw'eggulo wali eryantonde agati ndeeta etteeka eppya ku nsonga y'ettaka nandwaga ne bonoolireeta kyonagende ne bonoolira bijja kubanga ebya bulijjo bujja gabira certificates 2 naye